Kaakati omuwala gw'olaba oyo afukamidde abbye essimu mu kiraasi. Omuwala oyo muyizi ku ssomero bayita Bishop David University. Ali lubuto lukulu eno bw'asoma. Mukazi wattu asoma n'olubuto lwe. Abbye essimu ya munne mu kiraasi. Essimu eno bw'agibbye agikwese mu bukyala bwe mu bitundu ebyekyama eyo wansi n'asirika. Essimu asoose na kugiggyako. Bwe bagikubako ebe nga tevuga, n'alyoka agisonseka mu nnika eyo mu bukyala wansi gy'agitadde. Jjukira ali lubuto. Nannyini ssimu olunyonyeza essimu ng'agirabako abuuza ku baana buli omu ng'agyegaana. Nannyini ssimu ky'akoze kwe kugamba ku ttica nti essimu yange ebuze. Ttica ne banoonya essimu n'ebula. Kye bakoze nga bagenda baleeta omusirikale. Omusirikale bw'azze abaana bonna ne batya kubanga omusirikale azze n'emmundu mu kiraasi. Omusirikale agambye abayizi mwenna njagala muyimuke ku desike zammwe mufulume ebweru nga buli omu talina kyakutte. Buli omu ne batandika okumukuba kyeke nga bamupepeta. Bagenze okutuuka ku Mama Kalimunda ono omuyizi, bamusanze n'essimu nga yagikukuliddeyo mu bukyala bwe nga yagisonsese ng'eri eyo eri mu kubugumira eyo. Ne bamugamba obidda tunoonya essimu ng'osirise, lwaki obadde obbye essimu? Abagambye yange ye yasooka okubula. Abaana bano bensoma nabo babba essimu yange. N'endoopa ewa ttica essimu yabula. Kyokka nange kyenkoze kwe kusalawo nzibe essimu neesasuze. Eno essimu gye nzibye mbadde ndi mu kwesasuza eyange yabula, nzizeewo nange eno kubanga baasooka kubba yange. Omuwala ono naye baamubbako essimu. Kyokka ate ye we yawaaba ebintu tebyagenda nnyo walanga byene essimu ye gyabbye. Ye ebyo byakomaawo mpola mpaka essimu bwe yagivaako. Wabula ye olugambe nti naye kabbe yeesasuza essimu ye gye babba, ate baleese buleesi poliisi ne balyoka bamuswazaswaza mu baana bonna. Yenna mukazi wattu afukamidde mu maaso ga kiraasi, ali lubuto lukulu, kwegamba balaba ogubbi ate nga gu Mama Kalimunda essaawa yonna gusuubira kuzaala. Naye omuwala ono nze sijja kumunenya. Ekintu kye yakola yali livengi. Abaana b'omu kiraasi babbi nga bw'okiwulira babbi. Ebiseera ebisinga bye bakubba naawe oba oyagala weesasuze. Nze sijja kumunenya. Bw'aba badde ali mu kukola livengi, abaana b'omu kiraasi babbi babba n'ebitabakwatako. Olaba babba buno bulula buppeeso oli ne yeekaza. Kati olwo amasimu kankutuuseko akatambi kano okerabireko nga Mama Kalimunda ate nga mwana asoma muyizi nga bamukutta abbye essimu n'agikweka mu bukyala bwe. Vidiyo yiyo gimpereka like. Okusookera ddala omuwala ono ali lubuto lukulu era ng'asoma n'olubuto lwe. Bangi bafuna embuto ne bagamba ebyokusoma ne babivaako ne babisuula mu guluka. Ssente z'abazadde ne bazoonoona bwe batyo. Oba okitegeera. Ne munnange mwana muwala ono ye yafuna olubuto n'agamba yadde ndi lubuto naye nina okweyongerayo n'emisomo gyange. Oba okitegeera ekintu. Jjukirayo omulenzi bwakufunyisa olubuto bw'aba ng'asoma ye asigala asoma. Era ebintu ebyo bisigala bigenda mu maaso. Naye abaana ab'obuwala basinga obungi bafuna embuto. Ebyokusoma babivaako kubanga ku ssomero babbuulingibwa, boogerebwa, kwegamba buli omu aba amwogerera. Naye omwana ono obugumu bwaliko kubanga asoma n'olubuto lwe. Nze mmuwa respect. Kye mwagaddeko ekintu kimu ensonga lwaki nze sitera nnyo okubeera ku sayidi z'abantu babbi. Naye ate omuwala ono ndi ku sayidi ye emirundi 8. Nze sikolagana na muntu mubbi naye ndi ku sayidi ya muwala ono. Essimu ye yasooka okubula mu kiraasi eno yennyini n'awaaba ew'omusomesa n'amugamba nti ttica essimu yange bagibbye, essimu yange yabuze. Ttica yanoonyanoonyako awo essimu eri wani alina essimu yoona nalina essimu yoono. Ebintu ne babifutyankira awo. Era omubbi yabba essimu y'omuwala ono Mama Kalimunda
essimu yagitwala teyaddamu kugiraba. Kati kimubadde kimuli munda ng'agamba nti essimu yange yabula naye nange ndiisasuza ku ssimu y'omuntu aliyerobya. Jjukira abaana bano abasoma ebiseera ebisinga essimu zimanyi okubagwako wansi, bamanyi okuziteeka wano ku desike, bamanyi okuziteeka wano mu bitabo, kubanga bo basoma n'amasimu. Baana ba yunivasite basoma n'amasimu gaabwe. Kati ng'omuwala ono ye kyalina mu mutwe gwe alina okukola revenge mu buli ngeri yonna, essimu ye gye babba agizzeewo. Era lubadde luli olwo ng'afuna alobye n'alyoka amukuba swame amukubye swame n'agiwulira. Ono agenda okunoonyanoonya awo ng'essimu baagitutte dda, n'asooka abukuta ndowooza n'abuuza ku bayizi banna, essimu yange ng'essimu terabikako, ng'essimu ebuze. Okitegeera ekintu ekyo, ng'essimu ebuze. Kumbe ono yakoze eki? Yagibbye, yagitutte. Era kyakoze ng'agikweka eno wansi mu bukyala, agiggyeeko n'agikweka eno wansi mu bukyala. Amasomero gano ebiseera ebisinga galina engeri gye ga prioritizingamu abaana abasinga obungi, kubanga eno essimu ate yo bwebuze baleese abasirikale baginoonye. Era omusirikale wuuyo mumulaba bw'atuuse n'emmundu, batandise okwaza abaana bano omu ku omu. Buli omu bamwaza bw'afuluma. Bwe bamutuuseeko ono omuwala ne lwe bakamukuba saaki essimu ne bagisanga nga ekintu kikalubira eno wansi mu bukyala nga yagikwese, yagikukuliddeyo wansi. Ne bagikokonolayo ne bamufukamizaawo mu maaso g'essomero, buli mwana amwerabire, kwegamba buli omu yerolere ku gubbi. Naye abagambye eyange gye baasooka okubba nange mbadde nina okwesasuza, yadde mugifunye naye mbadde neesasuza, nange yange baagibba. Ate yange bwe baagibba abasomesa temwateekawo mbeera nze kufuna ssimu yange. Nze ne ssimu ngibbye kugezaako kurikavalinga ssimu yange yabula. Oba bw'agibbye abadde agenda agikolemu bbata bamuweemu endala kubanga abadde tasobola kugikozesa wano ku ssomero. Era abadde agenda agitwala agikolemu kabbata bamuweemu essimu endala ajje agyoge. Naye munnange bamukutte ne balyoka bamulabisalabisa yenna. Naye nze omuwala ono ndi ku sayidi ye emirundi gyonna. Abaana b'oku ssomero babbi, abaana b'omu makiraasi babbi, abaana babbi. Tulaba nti bakutte ono naye babbi ebintu bye baakabba muneno tobalafula, kuba nti akatambi k'ono engeri gy'ali olubuto ke kasinze okutambula ku social media, era ensonga esinze okukatambuza abaana babba bulijjo. Naye ono ekireetedde akatambika okutambula ennyo kubanga mukazi wattu ali lubuto ate no bamukutte ngabba. Kale kwegamba nekiba nga kimuleetera okukola ki? Okutrendinga ku social media. Okitegeera ekintu ekyo. Naye bye biri ku sayidi eyo. Naye nze n'omuwala sitera nnyo kubeera ku sayidi y'ababbi, naye ate nze munnange ono sijja kumujjonkera. Naye baamubba, abadde yeesasuza. Ate ng'abaamubba ayinza okuba nga n'oyo ennyininyini gwabbyeko essimu ye yamubba n'amutegeera, kati nga naye abadde yeesasuza. Kale bye biri ku sayidi yo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire mbeere bulungi. Mweraba. Peace and love.